Eno ye wake up call mu programa etuli omukeeze. Naye ekibibiina bino ebyowandiisa ebijjanga byongedde okumeruka. Be bamanyi bakole be baagala natera owandiisa ekyange. Nawe osobola okubaawo naye owandiisiza ekibiina ekikyo. Mwe mmanyi bye beetaaga nange tekiŋŋana kwewandiisa. Kuwandiisa kibiina kyange toneeyungeko. N'obeeramu omu waliwo omukulu wa kiikiriri Kimanya Kabonero. Ekibiina kye kirimu omu. Ye mukulembeze, ye sekretale jeno, ye memba. Nawe osobola okukola ekikyo n'okitereka eyo n'obeera omukulembeze w'ekibiina kyo. Tegwate abeereko pulezidenti. Sisuubira nti kikirizibwa ng'oli omu wekka ayinayo naawe abantu. Ali yekka mu kibiina. Emirimu yagitambuza ensonga ki musajja wattu ndowooza. Bimala n'ebitawanyamu. Naye okumanya eby'ebibiina bino kyetaagisa ki? Era ne bano abafunye ekibiina ekipya tetumanyi bitendera gye bayiseemu, tetumanyi kiki, oba nga tugamba yo. Lwaki tetunoonya ku mwogezi wa Electoral Commission? Abako ensonga zino engeri gyazaanukulamu gyazirambululamu. Omwami Mucunguzi Julius. Tumunoonyeko tulabe ye. Jebaleko ssebo. Nawe. Njogera nani? Erogane Mumbeja Frida ne Kasekende ku Pale FM. Etuli omukeeze ye program. Yesebo tulina ebibuuzo bye twali agadde otangaazeemu eggwanga okusinziira ku bigenda mu maaso mu ggwanga. Nga bikwata ku ki? Tulaba ab'e Katonga abaagala okuwandiisa ekibiina ekipya. Abazze ku ofiisi yaffe. Twabadde na ID za Katonga. Babadde bantu ba bulijjo. Waliwo etteeka lye bayita Political Parties and Organizations Act. Liwa buli munnayuganda eddembe ery'okubeera oba okutondawo ekibiina eryo etteeka bwetyo bwe ligamba bagita Political Parties and Organizations Act. Kimu ekyokubiri etteeka liwa akakiiko k'ebyokulonda obuvunaanyizibwa obuwandiisa abo ababa nga beetaaga okuwandiikisa ebibiina by'obufuzi. Buli munnayuganda eddembe lye mu tteeka bw'aba ayagadde okuteekako ekibiina ky'ebyobufuzi okuwandiisa ekibiina ky'obufuzi kata aba ayise mu mateeka n'atuukiriza ebisaanyizo ebyo beetaagisa okuwandiikisa ekibiina. Kati omuntu bw'ajja nga azze nga talina kibiina ng'ayagala kuwandiisa kibiina kipya, mu bitabo byammwe nga mwali mumukkiriza n'addamu n'awandiisa ekibiina ekipya? Atya kuba tetubasaba kaadi za bibiina kuba omanyi etteeka liwa omuntu eddembe okubeera mu kibiina oba okukivaamu. Ekyo kimu. Ekyokubiri oyinza okubeera mu kibiina oba oyinza okugyawo ng'oli na munigina be bayita ba independence. Bwe bali mu tteeka. Tetugenda okukebera nti n'oba wafunayo kaadi eri oba eno oba wa. Ife kye tukolerako etteeka teryakirambika mu buwandiike. Tetukisaba bantu. Nga tusemberera okuyingira 2026 mu kalulu akabona. Tewaliwo tteka liyinza kulambika kibiina okwenyigira mu by'okulonda kati nga bana bavuddeyo okwewandiisa nga bugenze. Tewaliwo tteeka liyinza kubakugira kubanga beewandiisa oba mulinawo ebbanga limuwa ekibiina kye liba limaze mu ggwanga okwenyigira mu by'okulonda. Ekyo tekirimu mu tteeka. Ne bwe ntiwandiisa leero enkyo nsobola okutandika ebyange eby'okwesimbawo. Naye olina okubaako emitendera gy'oyitamu okujja ku kakiiko k'ebyokulonda n'ogamba nti njagala kutondawo ekibiina. Tekitegeeza nti ekibiina okitonzeewo. Osooka okujja n'orizavinga erinnya, n'orizavinga erangi, n'orizavinga obubonero. Osaba okurizavinga kati akakiiko ne katuula ne kalaba ku fayiruzi zaako oba waliwo eyawandiisa ekyo ekibiina already, oba erinnya liri oba liri reserved by somebody else, oba erangi ezo tewali yazitwala dda oba obubonero eyabutwala. Bwe baba nga bamaze okwekenneenya ebyo ne basanga nga tewali kizibu, then bakuwa olukusa olw'okutalaaga eggwanga okufuna emikono signatures okuva
mu bantu 50 okuva mu bitundu bibiri ebyo 2/3 districts za Uganda. Then bwozikomyawo ng'ogaseeko ne constitution y'ekibiina ky'oyagala okuwandiisa. Akakiiko k'okulonda kalina ebbanga muteeka kalina okugenda ne kalaba mu signatures ze waleeta oba ntuufu oba nfu, oba abantu batuufu oba tebaliiyo. So buli kimu bwe kiba nga kiri okay, teeka liwa akakiiko ebyokulonda period ya myezi 6 okuva nga bamaliriza process eyo yonna. Okay. So bw'owandiikisa leero nga next week oba ka next month ozi ng'oli gundi ng'okoze ebyafaayo okuyingira mu Guinness Book of Records naye teeka liwa ekiseera ekyolina okuyitamu okumaliriza process eyo. Tulaba ebibiina ebyeyuzayuza oba oliawo bye twandigaye nti byali badde bitambuza bumu emirimu gyabyo. Mwengeri Electoral Commission temuyinawo maanyi gavaayo kulungamya bibiina bino okubanga tebagenda mu ntalo zino zibatambuliramu. Etteeka lino lyenkubuuliddeko libayita Political Parties and Organizations Act. Muli mu chapter number, actually mu luzungu bagiyita schedule number 4. Eyo schedule erambika engeri ki ebibiina by'obufuzi bye birina okweyisaamu. Bagiyita Code of Conduct of Political Parties. Ate obutakkiriziganya mu kibiina si kintu ntino kiri unique kuba ne mu family abantu brothers bayinza obutakkirizaganya. Naye ekikubiri nti bw'oba nga tokkirizayo na brother wo oba si a problem, ekizibu kiri engeri ki gye mweyisaamu okudongoosa obutakkirizaganya obwo. Naye ffe akakiiko k'ebyokulonda tetweyingiza mu nfuga y'ebibiina internally. Ekyo kiba kya bibiina okwesaliramu kubanga buli kibiina kibeera ne constitution y'ekibiina gye batambulirako eba eraga nti bwe mubaamu obutakkaanya mulondoola mutya mumalawo mutya. Bwe ng'akakiiko k'ebyokulonda tetweyingiza mu nsonga eziri mu bibiina munda. Okay. Ekyo bateemalira. Kyova olaba webaawo obutakkaanya obulimu eby'amateeka, abantu members bayinza okugenda mu kkooti ebatereeze ebannyonnyole ani alina olukusa lw'okukola kino oba kiri. Tulaba ebibiina ebyobufuzi bingi ebyewandiisiza naye nga n'ebimu tebirina mugaso. Kati nammwe mwagufuula mulyo nti buli ajja kwewandiisa ekibiina nga muwandiika. Ekyo gw'onoogedde kuba etteeka ekisaba kye tugenderako bigamba nti nno olina okuba ng'oli Munnayuganda. Waliwo ebiwandiikibwa nga abakulu bagenda kubiwandiika babitereke buteresi kuba tulaba ebitatambuza mirimu. Ekyo era mu tteeka tewali tteeka likigaana. Nange ne wenkeera enkya ne nteekawo ekyange nga kyakutereka buteesi mu nsawo sikiinaako buzibu. Oba ng'oli Munnayuganda n'ekikulu emitenda gy'olina okuyitamu okuwandiikisa ekibiina kyova olaba bateekawo amateeka. So omuntu yenna oba gurupu yonna esobola okufuna egyo emikono n'efuna supporters okuva almost mu 70 districts of Uganda. Tosobola kugamba nti nno talina kyaliko. N'okukebera etteeka obulungi ndabe oba bagamba nti olina okubaako ky'okozeeko okusobola okusigalawo. Waliwo bye basaba buli obwomala okufuna certificate ekukkiriza okuteeka kw'ekibiina nawajjako ebbanga lye bategese mu tteeka olina okuwaayo gye bayita declaration eyo oba olina okutegeeza headquarters zo ziriwa, enyingizayo sente yenkana eri etya, assets zolina ziriki, debts zolina ziriki, ebyo byo olina okubiwaayo. Akakiiko k'ebyokulonda ke kakusaba okubiwaayo. Ekibiina bwe kiremererwa okukola ekyo akakiiko k'ebyokulonda ke kibisaba, akakiiko k'ebyokulonda kayinza okugenda mu high court ekasaba okufuna obuyinza okusaanyaawo ekibiina bwe kiba nga tekikoze ebyetaagisa
naye kiri muteeka kwe kulemererwa okuwaayo declaration. Naye tukimanyi nti waliwo ebibiina ebitalina ababaka mu palamenti, ekyo kimanyi. Waliwo ebibiina ebitanominating abantu, naye teeka weebiri ate biri ku register ya Electoral Commission. Ebibiina bino ebyewandiisa biinayo akasente ke basasula eri mu Electoral Commission? Nawuzizza akulira ebyakakiiko mu kuwandiisa ebibiina ebyo n'ambuulira nti bw'obanga omaze okukkiriza okureservinga erinnya n'akabonero sosola $6,000. Process bw'oba ogimaliriza nga buli kyetaagisa okiteeseeyo nga bamaze okuregisteringa ne bakuwa certificate osasulayo $25,000. Je $300 mu gumu bw'ogattagatta. Kyekyo kyennyini. Olunaku olungi ssebo tweyanze gwe olw'obudde bwo. Kale mwebale nnyo. Kale ssebo. Ye wake up call mu programu etuli omukeeze.